nkwanirizaako gwenna gy'oli agenda maaso n'okubanga ongoberera akatabo kano. Nze Munnakyaggwe Kabugo Peter muzzukulu wa Mugema Omuganda okusomera akatabo kano onyumirwe omirwe Oluganda otegeere ekinnonnoggo ebinnonnoggo ekinogezi ebiri mu lulimi Oluganda. Nga bulijjo tuli katabo kaffe akamanyiddwa nga Zinunula Omunaku era nga luno lugero. Twolekedde essuula ey'okusatu eyitibwa Ekyalo Ndolombe. Agamba ati Ndolombe kyali kyalo ekigudde akaleka nga kiseeteevu ekisanyusa okulaba. Kyetondeka ku kasozi akaali akatebenkevu. Ku ludda lwakyo olwa kkono ye yali oluzzi olwayitibwanga Nnaalongo. Ffe gye twagobereranga amazzi. Oluzzi luno nga terusenwamu mazzi muntu aliko kalimiro era nga terugobererwako mazzi mu ttuntu. Abakulu baatugamba nti yaliyo omusota wakalejja omunene obwaguuga ate omuddugavu zigizigi kagongolo mbu gwalinanga n'ebisagazi ku mabega. Bwe wagendanga emugga mu ttuntu mbu ng'ogusanga gweganzise ku nkoma oba ku mayinja ensulo mwe zaavanga nga gukumenta oluwa n'akawuwo nga keetoziira. Naye bwe kaakutandanga n'ogweyoleka nga nno munnange munaabulonda. Kyokka ebbanga lyonna lye namala ku Ndolombe saalaba muntu yenna atunda mwoyo ne yeevaamu okugendayo mu ttuntu okukakasa bino. Naye abayizzi bo baakaliriza ddala nti omusota ogwo gwaliwo. Mu Nnaalongo mwe mwasibukanga akagga akaayitibwanga Binyiikuuli. Akaasookanga okukulukuta nga kalaga ku bukiika obwa ddyo ne kagenda nga kakiiba era nga bwe kabibira ekyalo ku ludda olwa ddyo, ate awalala nga kayitira ddala ku nkingizzi zaakyo. Naye bwe kaabanga kali kumpi okukimalako ne kaweta ne keggunda mu ggwonvu eryali mu bugwanjuba bwa Ndolombe. Awo ne kagenda nga kaboyaanira mu ggwonvu eryo ne kalaga ku bukiika obwa kkono. Era bwe wabanga ova ebuvanjuba mu kyalo Nnimire ng'okasomoka enfunda 3 n'olyoka ogguka e Ndolombe. Mu kagga kano nga mulimu amakwangala g'ebinoso bwesedde era nga temunaabwa mukazi yeekubye kagere. Mu ntikko y'akasozi ddala okwali ekyalo kyaffe mwalimu akavule akaayitibwanga Lukende nga temwewogomwa musana oba okeggamwa enkuba. Kaali keebulunguddwa emiwaawa n'emicuula. Ekiro mwabangamu ekintu ekiwunnuuna nga bwe kisinda ng'omulwadde omuyi. Naddala buli lunaku omwezi we gwabonekanga. Abantu abamu baagambanga nti guzimu, ate bano nti musambwa, abandi nti kikulekule, n'abalala nti mageege. Mu kavule ako mwe mwalinga entamu omwasiikirwanga n'ekinu omwasekulirwanga entungo. Kubanga ku Ndolombe nga tekulimwa ntungo naye nga bw'obaako gy'ogisase nga si nsekule ng'ogitwala n'ogisiikira eyo era nga gy'ogisekulira. Ku ludda lw'ebugwanjuba ye yali ekibira Mpagazza mwe twasennyanga enku. Mwalimu engo gye baayitanga Luwaatudde nga terya mbuzi kyokka bwe yasuulanga ng'ekuga ng'abantu tebatwala mbuzi ku nsiko era nga n'abantu bennyini ekiro
eryebweru tebalisala, kubanga okukuga kwa Lulwatudde kwe kwalinga okulabula nti ku Ndolombe kwazzeeko ensolo engenyi era ng'embuzi bazaayira bwayizi obumpwankimpwanki, ebiwata n'amalagala. Lwatudde bwe yakuganga nga wayiseewo ennaku ng'ekyo kitegeeza nti ensolo engenyi yamalamu dda omusulo oba nti Lwatudde yagirwanyisa n'egitta. Olwo ng'embuzi zigenda kyere ku ttale era nga n'abantu beetaaya bulungi n'ekiro. Bwe wagendanga mu mpagazza ng'oleetayo ekintu kya ngeri emu yokka, bwe wagendereranga enku ng'oleeta nku, bwe wagendereranga ensansa nga z'oleeta, bwe wagendereranga amatungulu nga g'oleeta. Bwe wabanga ogenderedde enku n'omala olaba obutiko n'oyagala otwale obwo ng'oyinza okuleka obukuubwo n'otwala obutiko, naye nga toyinza kuyimbagatanya byombi kubitwala n'obituusa eka. Ng'ekkubo likubula n'otangatanganira mu kibira okutuusa lwe wasuulangako ekimu oba byombi n'olyoka olaba eryakuleese. Mu masekkati g'ekibira kino mwalimu ekidiba Mpottwe, omwali ensonzi ezivuluuja obuvuluuzi naye nga tezivubibwa. Nzijukira olumu omusajja bwe baakimubuulira n'awalaza empaka, kyeyava yessa ku kidiba n'akuba omukono mu ntogo, n'aggyayo ensonzi nga ziizo n'azireeta eka anti nga tawakana zituula. Kyazira kukuba mutwe mu nju, enjoka ne zitandika okumusalirira n'azirika. Abaaliwo balaba akatuuyo kamukka kwe kuddira ensonzi ne bazizzaayo mu kibira nga bwe baziraamiriza, naye omusajja oyo yakomayo era ddala yasimbayo kitooke. Nze ndowooza ne leero nti singa tezazzibwayo yandigenze e Kaganga ezzangwa gye batambulira ku mabega ng'obwato n'enviiri gye zittira ng'omuddo. Mu kibira kino era mwalimu omuti bwe wagutyabangako oluku n'olutwala n'olussa mu nju, omuliro bwe gwazikiranga ekiro nga lwakaayakana ng'emmunyeenye. Abakulu baaluyitanga kulya kiyanga. Essuula eno weekomye. Tugendagenda ku ssuula ey'okuna emanyiddwa nga nsooka okulaba ku ngo. Nze Kabugo Peter, webale kubanga obadde owuliriza akatabo kamanyiddwa nga Zinunula Omunaku. Akatabo kano Zinunula Omunaku ke tuli mu kusoma, era akatabo kano nga bwe nkutegeezezza kanyuvu ebitoogerekeka, kanyuvu by'otayinza na kulowoozaako yadde, kawoomerevu, weetaaga okanoonye naawe okalabeko osobole okukeggwera ennyalwe. Katabo ka Luganda kayitirivu. Nze muzzukulu wa Mugema Kabugo Peter, webale kubanga obadde otuwuliriza.